We are those people who are spiritual. Who understood God. Those are the them. To the leaders. These things, the advisors, they look for jobs, they look for money, they look for advice. You cannot give this. They cannot bring good advice. You cannot get the artist. You get Buchaman, Edikenzo, full figure, Usasira, they are 10. Now you are my advisor. What? Which kind of things do you think you run? You live people, the reverends, bishops, pastors, professors, a doctors, who can advise you. And what has brought that is that the people to be you have to behave like they are the ones given title leadership. Which kind of that is where the problem is. The problem is coming from them. If I'm the president of Uganda, I cannot bring people who preach the gospel. The sheikhs who preach the gospel, the leprans, the bishops, those men, they have advice that are good. They're not after money. They're not after jobs. They love the nation. They can advise you. But we have things that we have now with politics, worship, and the norm, we have joined things that these politics cannot come in. When we talk about we don't go deep in it. Once we bring politics in worship, we shall wait for the truth. The politics of this place
pastors. Politics wa Uganda. The politics of Uganda. Esaati ya black eri. That black shirt. Ya gamba ya white. That one is white. That is white. So you white. Never black. He tells it is white, but it is no what has destroyed Uganda? If it's not Muslim, that's politics. Wish making them powerful. Things it has gone far. It has gone to now they are against because of politics. They are against each other. They are because of politics. There's nothing that the president of Uganda to get things because I know the artists they have Batman. You get them. Now give them honor. Give them titles. Their bishops. Their chiefs. Omusumba. Their pastors. Their doctors. Professors. Of this nation. You make advisors. You get the artists. You get the true figure. Omusumba David Mangongo okulembera ekkanisa eyitibwa Anointed mu ggwanga lya Uganda. Njagala kwogera ku nsonga nga 3 zindaba ezitatambula bulungi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ensonga esookera ddala ey'okukozesa obubi omutimbagano. Omutimbagano guno twagufuna, social media twagifuna, naye bwe tugikozesa obubi eyinza okutuwabya, bwe tugikozesa obulungi eyinza okutugasa. Nendaba nga mu ggwanga lino Uganda tukozesa bubi social media. Social media tugifudde ey'okuvumirako abantu, ate naddala okusingira ddala okuvumirako abakulembeze. Eggwanga buli liggwamu ensani egitandika okubanga livuma abakulembeze abalikulembera, kitegeeza liba terikyalina makulu. Kakati ensonga ey'okubiri gye ndaba ye mukulembeze waffe ow'eggwanga okwata abantu b'alonda okubeera aba advisor be, n'alonda abaana abayimbi abandi badde baweebwa amagezi abeetaaga zi advisor, ate bo n'abakwata n'abafuula okubeera ba advisor be, ba advisor ba president. Naye nga nze mu kulaba okwange eggwanga lirina abantu abasobola okubeera ba advisor. Tulina ba professor, tulina ba bishop, tulina ba masheyi abalina zi advisor ennungi zisobola okutwala eggwanga mu maaso. Naye abayimbi president n'abakwata n'abafuula okubeera ba advisor, naye nga ne kye bakola tebakimanyi. Abamu baaweebwa obwa advisor balinga abaaweebwa omulimu ogw'okuvuma. Abamu be basinga n'okubeera ku social media ne bavuma abantu, kati ng'ono omukyala full figure kuvuma abantu, kwogera bitasaanidde, kuwemula, naye ng'oyitibwa president advisor. Kiba kibi nnyo. Kakati kireeseemu n'obuzibu nti politics akwatiddwa nnyo n'ateekebwa nnyo mu bayimbi, avugiddwa nnyo n'ayingizibwa mu bayimbi. Simanyi oba kino kijja olw'okuba nti avuganya ali ku top, Kyagulanyi Ssentamu muyimbi simanyi. Naye ekyonoonye nnyo gundi y'abayimbi eyonoonese. Abaana baffe abaali batuyimbira, baali bayiye ennyimba, ne babudaabuda abantu, ne babeesaawo abantu, kati waliwo confusion ey'amaanyi, obulabe bungi, abaana tebeeyagala, beevuma, beewalana, naye nga kijja lwakuba nti politics agenze nnyo mu bayimbi. Era abayimbi b'eggwanga nze mbakubiriza muve ku kintu ekiyitibwa politics. Politics mu mugenda empola, buli muntu alina okuba nga politics amukwatako, naye ate mukwata empola mugenda empola kubanga agenda kwonoona. Era n'amasinzizo, amakanisa, emizikiti nago kyenga saba, politics wa Uganda mukyafu, ajjudde obulimba, ajjudde talimu mazima, ajjudde obukyayi. Politics tumuteeke ku mabbali, tukole ekintu ekituufu, tujja kwekyayira bwereere. Kakati n'ekirala, waliwo ekintu ekitambula ku mulembe gwaffe guno ekitaaliwo. Abaana muvuma nnyo abakulembeze. Kabaka atandise okumanyirwa kabaka wa Buganda, n'osanga sheikh eyandibadde abuulira enjiri y'obulungi n'awalampa kabaka. Tulina okwawula ennono n'okusinza. Obwakabaka tobugendamu nnyo.
n'ovuma n'otuuka n'okuyita kabaka nti sitaani. Gwani ayita kabaka nti sitaani? Gwani amanyire obwakabaka? Gwani awalampa obwakabaka? Obwakabaka bwa Buganda tebukulemesaawo kubuulira njiri, tebuvangayo ne bukuwakanya, tebukugambako nti wano jjawo omuzikiti, tebukugambako nti lwaki ogulumiza obwakabaka bwe Saudi Arabia, tebutugambako nti lwaki mugulumiza obwakabaka obwa Israeli, lwaki mutendereza Israeli. Bwaleka buli muntu yenna, abaana ba Buganda ba Dr. Serwadda babuulira enjiri, ba Pastor Kayanja babuulira enjiri, abaana abasiraamu babuulidde enjiri yaabwe. Bonna basajja baweereza mu Buganda. Teri muntu kiganda basajja Baganda naye teri yali abagambye nti lwaki muva ku bwakabaka ne mubuulira enjiri. Kabaka tayitangako muntu yenna yamugamba lwaki muleka obwakabaka ne mugenda mubuulira enjiri. Mudde eno tusinze bajjajja, tekiriiyo. Ate nze ndaba bali abawansi bano abeeyita simanyi wano ne yeeyita Kabona Jumba, abo nabo be balina ensinzo eyaabwe bo basinza bajjajja, basinza bya butonde. Naye kabaka takyogerangako, era kabaka n'okumugatta bamugattira mu kkanisa eyitibwa Anglican Church. Kitegeeza assaamu eby'omwoyo ekitiibwa. Kati omuntu atavuma bamwoyo, omuntu atavuma bamashehi, bapasito, omuntu atayomba, omuntu omusirise, lwaki tumuwalampa? Lwaki mumuwalampa ku social media, ku mitimbagano? Kyabulabe nnyo. Tweddeko eggwanga tulyonoona. Bwe lwe tunafuya abakulembeze baffe eri waggulu, naffe tugenda kunafuwa. Tolowooza ati omukulembeze bw'anafuwa ojja kusigala ng'oli w'amaanyi. Omwana Omuganda kabaka wo bw'anafuwa naawe ogenda kunafuwa. Bw'abeera ow'amaanyi naawe ogenda kubeera w'amaanyi. Eggwanga lyaffe abakulembeze tuba nga tubassaamu ekitiibwa ne baba b'amaanyi. Mu Africa, mu East Africa naffe tugenda kuba b'amaanyi. Ne kati twafuuka ekisekererwa mu Kenya, mu Tanzania, mu Rwanda, ng'ate ffe wano mu East Africa ffe tukyasinze okuba abantu abakozi, abantu abagezi, abantu abasomyeko. Naye tufuuka ekisekererwa olw'okubanga tetussaamu obukulembeze bwaffe kitiibwa, tuvuma bavume, tubakola ebintu ffe ebitasaana, n'ogwa ku mukulembeze w'eggwanga n'omuvume ebivume byonna by'oyagala n'omuwemula. Ate abalala ne bajja ne bakuwagira ne bakukubira engalo, awo nno n'oyonoonekera ddala n'ofuuka ekitagasa. Naye nga gw'ovuma toli mutuukako, tosobola namusemberera okomeyo mu kuvuma. Okuvuma ennyo kitegeeza nti gw'olina ekikyamu ku ndowooza yo, totegeera bulungi. Okuvuma si magezi, okuwabula ge magezi, naye okuvuma si magezi. Okuvuma kussa gwe wansi gwe avuma. Kati ku social media kuliko abawagira nnyo abavuma naye gwe bakussa wansi. Ne Katonda yennyini takyagala okuvuma avuma abantu, okuvuma abakulembeze takyagala. Abakulembeze abamu tubalekere Katonda, ensobi zaabwe tusabe Katonda. Katonda ajja kutulwanirira. Kyolabanga ekitali kirungi ajja kukijja, kuba ye yabaleeta, yabawadde obuyinza, yabawa obukulembeze, era alinnyisa abantu n'amaani abassa. Kiseera ekyokukka ajja kussa oyo gw'otoyagala, alinnyise gw'oyagala. Naye okuvuma n'okuyomba twandibadde tubikendeeza. Ssentebe w'ekitundu kino kya Anthony Erusuwama, abaana okubeera nga bavuma abantu najja ku social media, ekisinza okuleeta obuzibu nti abazadde tusuddeyo ogwannaggamba. Essaawa zino twekenyi twakakwata wano abaana ne tubatera ku poliisi nga bali kiro ssaawa 9 bali mu kubba bantu, beefudde ababeera mu sikulapu. Kati omuzadde yajjayo omutima ogw'obuzadde, ali mu kunoonya ssente, omwana akola bibye. Abaana osanga omwana myaka 3 nga bamukwasizza essimu eriko buli kimu kyonna ekikyamu. Naye nga omuzadde alowooza nti kampa omwana wange asanyuke. Musoto omanyi nti omwana omwonoona. Bwe twakulanga nga ne TV ku kyalo ng'eri wali ya black and white, naye nga bagibateerako buteezi. Kati ssaawa za leero omuzadde yalowooza nti bw'ateeka ku mwana ku bintu ng'ebyo wafunyama. Naye nga abazadde tufeeyo tudde ku baana. Simanyi bwe nyinza kudda ku social media n'envuma oba mu kabaka wange wa president obaani. Nze ffe twakuzibwa ng'omanyi nti omuntu omukulu abeera muntu ki mukulu. Naye omulembe guno osanga omuntu nga ye wadde muvubuka n'abeera ng'atumira omukulembeze n'atumira buli twagala yonna. Bwe tutakomyewo mpisa eya Buganda eri eyasooka ng'osanga omuntu n'omukubira kakyamu nga musobola okukola bulungi bwansi. Eyo bwe tubeeya empisa kati egenda eggwawo. Tuli ku mbeera ya ssaawa zino. Tukomyewo mpisa mu maka gaffe. Amaka bwe gana bategalimu mpisa tegenda kutereera mu ggwanga wano. Tukomyewo empisa mu maka gaffe, mu ggwanga wano wajja kuba watereera. Abo edda baali basomesa eggwanga lino, ne mu Bayibuli mwe bali nga basomesa eggwanga lino. Naye ekizibu kye tulina kati essaawa zino abayimbi baafuuka baakunoonya ssente, anoonya kitiibwa bwenfunira.
wenawana oba pate eno bamufanye pate eri bwenfunira ayina n'abakulembera pate ezo ne bateekamu ssente era n'alondayo omuyimbi ng'oyo n'amuteekamu ssente amukolere byagala amutuuse wagenda naye nga tuddeyo ku nnono eri nti omuyimbi yali muyimbi nga aba wa mugaso nnyo alina meseji gyatuusa mu bantu n'oteeka teepu yaabwe eba eyabasudde n'owuliriza nga abaana basojuliza ne bakula na bulungi kale omulembe guno wesanga olusinga abayimbi bafuuze ekyokulwanyisa nga oli bw'aba agenda kwesimbawo nganze kyogenda nga kangene nonye omuyimbi ankubire gundi aneesimbyeko n'akuba oluyimba nga lukuba oli nze n'empitawo so senga tunaava mu mbeera ey'okugamba nti tukozesa abayimbi bano bafuuke ekyokulwanyisa gye tuli badde ku nnono eri ey'okuba nti bayimbi babuulirira ggwanga bazimba ggwanga kubanga abayimbi baali b'amaanyi nnyo okuva edda n'edda mu bayibuli. Mu nsonga ya social media gye tuli kwogerako abaana okuvuma nga ffe abavubuka tetwonoonye nnyo era nga tuba tutunira Uganda y'enkya nga tulaba nti Uganda y'enkya temulungi mulamwa bataata baffe babaddewo bageza babaddewo naye osanga omwana ku social media ng'aze ku maama we aze ku taata we aze ku muntu amusingako ng'ali mu kumuvuma amussaamu amazzi nze ndaba social media tututte nnyo ng'abavubuka era mu maaso agaddako Uganda yaffe nga bwe tugamba nti okoda in my country I don't know bejja kusigala ng'ekyali Uganda okoda in my country so gavumenti yandikiyambyeko neteekawo wakiri ekujjira oba nateekawo ku mateeka limitations ebiki byetukusande okolera ku social media nungi esomesa naye ate eyonoonye omulembe kalica tekyaliwo esaazi eno tezikyaliwo omwana omuwala obudde obusinga yali ng'abeerako ne maama n'abeerako n'ebyakola nosanga omwana omuwala ali ku social media yeyambudde bannaayo tuddawa nga gavumenti yandibadde etwala okufuna emiramwa ezitaasa ku ggwanga ery'enkya kubanga eggwanga ery'enkya tubyetaaga naye ate social media webanga teriko limitation mu butuufu tusaanawo osanga omwana omuwa obulenzi agenda obeera mukodini wa maama ow'enkya ng'ate byeyeekula ku social media mutuufu nga naawe azadde omwana w'obuwala ogamba naye muwala wange ono omwana ekirwagenda obeeramu nga gavumenti nzensa yandikiddeyo etagawoko amateeka agakugira eki bye tukoledde ku social media ng'abavubuka eki bye tukoledde ku social media ng'abantu tetukomye kuvuma kyokka naye nga twemazeemu ebitiibwa twemazeemu ensang'abantu tetukyali bantu olw'ebyo bye tukola ku social media so gavumenti gwe mulanga gwange n'abantu tuveeyo twogere bye byolaba bikusanyusa bye byolaba mu myaka egiddako eggwanga liragawo tuveeyo twogere nsuubira bijja tukola bwongera bijja kubeera nga mulimu omukono ogututteyo. Sabira Connected Reading Church, Simbwa Omusumba David Mangongo, Ejjangu. Kakati nziza okwogera ku neeyisa y'abavubuka ku social media. Engeri gye tukozesaamu social media. Ensangi zino abavubuka bangi social media tugikozesa bubi. Oyinza okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo ogeza TikTok, YouTube, n'osanga nga byempositinga oba ebyetupositinga nga ffe abavubuka tebirina kye bizimba oba tebirina kye bigattako. Okugeza oyinza okuyita ku vidiyo ng'ekwesittaza n'okutunulako ng'omuvubuka. Oyinza okuyita ku vidiyo ng'omuvubuka ali bize avumaganya oba avuma abantu. Ekyo kitulaga ki? Nti abavubuka tetwewadde ku kitiibwa okuyita ku social media. Naye ng'ate tusobola okukozesa social media platforms zino mu ngeri ey'enjawulo era mu bulungi. Okugeza osobola okubuulira oba okulaga abantu ekkubo n'amazima ku social media. Sigambye nti buulira njiri yokka naye nedda osobola okukola ebintu ebirungi ku social media. Buulirira ku bantu, yogera zaamu ku bantu amaanyi ng'okozesa social media. Mu kifo ky'okuvumaganya oba okuvumaganya abakulembeze bo bazzeemu buzza maanyi. Okulumbagana abantu ab'enjawulo tekirina kye kizimba. Okuggyako bwe baba bakoze ensobi ffe ng'abavubuka tulina kukola ki? Kubazzaamu maanyi oba kubasapootinga mu ngeri emu oba endala basobole okumanya amazima. Naye ekintu ky'okuvuma oba okuweebuuka ku social media nze sikiwagira era nsaba abavubuka bannange mukyuse. Tulina talents ez'enjawulo Mukama ze yatuwa, tusobola ozikozesa
okwezimba ku social media ne tuwa abantu abalala omukisa oba ne tufuuka ekifaananyi eri abantu abalala oba ne tufuuka ekifaananyi eri ensi so kati ffe abavubuka ffenna tulina okusitukiramu ne tutuusa empisa zaffe enneeyisa yaffe entambula yaffe ddala ku social media ennyambala embi ku social media si amakulu yolesa ennyambala ennungi abantu bakulabireko okubirize n'abavubuka okwambala obulungi enjogera embi ku social media okuvuma okuwemula ku social media abavubuka si kirungi tekitegeeza nti woba muvubuka olina kukola bintu ebyo kwambala bubi kwambala bwoti kuba abavubuka bangi batera okugamba nti nze emyaka tegimpitako nedda egyo emyaka kyogamba nti myaka ezo ziba mpisa kubanga n'omuvubuka osobola okunyumirwa obulamu naye nga weesa bulungi era ng'oweesa Katonda ekitiibwa kakati mbakubiriza mwenna abavubuka Abanayuganda nga tuli bavubuka ffenna tufuba okweyisa obulungi tekirina kye kitujjako era kigenda weesa famire zaffe ekitiibwa naffe abantu ekitiibwa era ne Katonda ekitiibwa Mukama abampeera omukisa sigadde Mirembe Brilliant sabira kwa Anointed Church esimbibwa Omusumba Pastor David Mangongo n'ejjayama sabira wano kwa Anointed Church era nga ndimuweereza wa Anointed Church ku nsonga eriwo nsonga nkulu nnyo naye nze kinyinza okyogerako nti abavubuka balina okukola kye balina okukola okuwanda omuliro tekikola makulu era tubadde n'okusomesebwa kwaffe okuvayo Musumba natugamba nti buli lwovaayo n'owanda omuliro n'ovuma gwaba afusse eki omuzibu so nze nteesa nga nva okuluŋŋamba nti abavubuka baveeyo ku bye baliko bakole kye balina okukola ng'abavubuka oba owagira omuntu tekitegeeza kuvuma abantu abakulu tubawe ebitiibwa tulyoke tulabe Obwakabaka bwa Katonda katumuyambeko